Obulamu si bubina. Okay. Tata nkulamusiza. Nange bwencho muganda wange. Obulamu bulungi. Amanya. Bamta Duncan. Abasinga mai Duncan emtiyana. Okay. Tata nkulamusiza. Tugamba nkuze nnyo okuzaala. Amanya. Nze David Promoter. Tata atego. Amanya za Promoter Tamale. Promoter Tamale. Promoter Tamale bujonkuulira nnyo okuba amasimu. Akati ekituleese wano baganda baffe bitambula. Tukoya abawala abatulira sente mu industry eno n'oli anga tozaala. Ng'olya buli ensonga eno zatandikira. Ensonga eyo eriweti abasajja abamanya oba abantu bonna nga bamanya ekikwatagana n'abakazi beetega just abakazi abo beetega essaawa zino waliwo n'akatale nga ye olina okugendawo omukazi kumwetega omusajja biri nti fe omusajja ebifumu ebiri kankubuulire kino ebifumu ebiri nti kati oba weeteze omusajja ajja kubaako nekyakukolera kubanga ye ekizibu kye si kya ssente kati bw'otunuulira bano bana bataazi ne munne kwaba ababiri olowooza ani yatega munne ani yeetega sympologic n'abatanzi tugende mu maaso David obuuzizza nti n'oyagala omukazi n'atakuzaalira mu kumukwana mwateesa akuzaalire oba mwateesa muyagaleko obweyagazi badde mmanyi mulaavu byonna bibaamu ebyo byawukanidda mulaavu kyogaa buli ayomba alwana tudde ku kyannabatanzi ne Lwasa pulogulaamu yali eti entuufu pulogulaamu entuufu akatwaba okwagalana omuntu yenna ng'alina erinnya nga Nabatanzi waali mukulu Lwasa takkizibwa kuddamu kwogera kigambo kyonna nga yogera ku mukazi alina erinnya liri yeekoledde mbwabadde ayagala amuzaale mwaba ayagala kuzaala agendeyo Masaka abakazi gye bali bangi anoonye mu abo Nabatanzi tajetye si yakuzaala kasi yakola pulogulaamu buli wazaalira obayiza omukazi yayagala wazaalira si gwe omulagira omukazi yasobola kati kazaale oba kati kambireke time ya Nabatanzi y'okuzaala tenaba akyalina ennyo akyalizimba likyakula togera omufunisa obuto omuttira akatale kanzire wano muganda wange oli ku sayidi kiggwe Nze ku nsonga eno ndi ku sayidi ya Lwasa olw'ensonga nti Lwasa nabo omujega kubanga omwami oli avudde n'agamba nti Nabatanzi tannatuuka kuzaala alina emyaka emeka tannakwagala kutuuka kuzaala bw'abaana nabakwagala kutuuka kuzaala yali ananakyewa omusajja buli ogende omusajja bagenda kwagalana uyiga bateesa bw'oba oyo agendewo omukazi omusajja omukazi ng'ogendewo omusajja olina ebintu by'osuubirayo osuubirayo okuzaala osuubirayo obutazaala kubanga teba kondishoni timugenda kuzaala oluusi ekyokuzaala kijjira mu mukwano n'ogamba kankole ki kanzaale naye ali bw'otuliranga oyo ng'agamba nti agenda kuzaala kugenda Nabatanzi ye balimanya ddi musajja ddi anaamukwana agambe nti kati otuuse okuzaala mukwane kubanga ye yennyini taliko gapande nti nze nja kuzaala mu 2-3 nze nzija omukwana nga musubiramu omwana musubiramu neryawo oba kitegedde nakati embeera bwetyo Duncan Neyanza muganda ensonga eno gyogerako ngenda kwawukanako ne muganda wange omanyi mu bulamu bw'oba okwana omukazi ebintu by'okuzaala tebagwira bigwire singa tulina abaana ng'emitwalo egi ompulira naye ebintu by'okuzaala biba byakuteesa ompulira ate omukyala bw'osanga ng'omukyala yenna aganya okuzaalira omukazi omusajja omugagga manya waliwo ekizibu waliwo n'ensonga yitazadde mwabeene ebbali mwamugenda okukiraba lwaki tamuzaalidde lwaki awe tazaala omukazi alina ensonga yitakoze eki Nabatanzi ayinza okuba mukulako yewe ekiseera ninze ku myaka 28 wendi okuzaalira ogimanya ddi ompulira kyenkugamba ati omugagga agamba ntaddemu sente zange nze mmanya ddi bwe yali ateekamu ssente batuulako wansi ne bakkanya mbogenda kunzaalira ati kakati era onoyo kuba endobo kuba wogamba nti batuulako wansi ate nga gwe wakanya nti ate tannatuuka kuzaala oba wekubanga nkugambye bwe sooka ontegere bulungi tayimu ebadde yange mugitutte omukazi yenna obuvunaanyizibwa yenna obuvunaanyizibwa bw'okwana omusajja bw'akwana oba olina by'oyagala okitegedde kubanga omusajja omukazi gw'ogaana oba gw'okukkiriza ebyo omusajja byakola ki byagamba singa omusajja agamba njala kunzaayira n'omugamba nti nze sinakola ki sinatuuza kuzaala it is okay ne bw'obanga osazeewo mugende mulaavu nga gwe tolina kyoyogedde osuubira obufumbo ate n'otuuka mu biseera n'olaba nga tosobola kikola walimba yosongolaba omusajja akaako n'awasa omwana ono yali mulaavu ne Lwasa tebaali mulaavu omanyi fale okugenda kwema bwe nti nze naawe tetwaliyo okitegeera
era twakabitegera nga Lwasa avuddeyo okubaako byagamba abantu enkwana ego soko webuuze entandikwa yammwe Lwasa ne Diana yali etya nga temulinajja mu public olira enzikiziganya yo ne Diana ng'omukwana mwesuubiza ki singa onatwetera ku bisuubizo Diana bye yakusuubiza nga mwalimu okuzaala jangu otukubira enduulu naye sawa zino enduulu z'okuba omukazi tanakuddamu okitegeera naye lwanakuddamu nakuba goolo nga temulinaayo nsonga yonna ebasindika mu kuzaala muganda wange ogenda sigala bisiza abantu njagala muganda wange Dankani ategeere kino ti buli omusajja bwe wakwana omukazi okuggyako nga gwe osuubira mwagala mu magoba ki ng'ogyeko gwakyakwana okubuli gwenkwana nti mbanja anzaalire anti wuliriza obayisinga abaana betuzadde anti gwe tosobola omulabirira Lwasa asobola omulabirira mukulumawa wakagala bakazi ameka mu bulamu bwo gwekigaana buli omu nogaa nti ono tajja kunzaalira kubanga tolina busobozi bwonna. Lwasa alina obusobozi oba omuzaalidde abaana 10 oba 7 yalina obusobozikigaana sagala gwekirala gwembeera naye omusajja yenayaonaava ku kintu kye bayita embeera andi wulira kyenkugamba olaba n'omuntu ali wali kasasi azaala njagala ku kibukyani tannayagala atakuzaala kwa mpaka nakintu kyenyagala obuuza omuntu azaala ku mpaka oba azaala kyeyagala omuntu azaala kyeyagala kati ate Lwasa watokako omuntu okuzaala kati gwe nyala ombuulire Lwasa yagende ekyamwasiriza omukazi omulala natanzaganya okuzaala kakati bw'abanga yagambye nti ekyamwasiriza lwakuba nti oli yaganja okukola okuzaala ng'ate kyeyamugamba abo Lwasa aba mutuufu ate kimutuufu nze nawe situmanyi mutuufu Lwasa aba mutuufu olukunzanzikiza ekintu kimu olunda ente n'ogenda okukamanga amata temuli nga wali ogisubiramu amata gitunde Demagamba itaba neiba bane mujje mulabe ente neganya okubamu amata gitunde oguleyo amata. Lwasa yakoze ensobi okuwasa tiyakoze ensobi n'akamukubanga Lwasa waali awo ayagala kuzaala n'abatanzi ayagala kuzaala. Lwasa ayagala abaze n'amatazi emyaka emeka yali amala naye emyaka egi nga lwo omukazi tazaala n'awasizawo ng'obudde bukyatadda ku mawulire tumalako mirembe. Lwasa musajja mukulu era aweebwa ekitiibwa kino kyalimuko ali mu kuswala ali mu kweweebulayo mwennyini nnyini era wabanga yali ayakumuzaalira abakazi byakagala alina abaana bameka kuba esi bwasookeddeko yanizadde mubadizaya bonna singa badizaya bonna yabazaalazaala mudda bajuliana aleke kwesiba ku linnya lya mwana anti wulira tamale badizaya bagamba dizaya lwaki teyakomplaininga Juliana gwempulira teyakomplaininga Grace Kani naye mpulira Rapi bonna tebakomplaininga lwaki gundi Diana yekka byebyo byebiguddeyo kinakugambye mu kusooka kyetwogerako erinnya Lwasa ddene ku mukyala abantu abo ababiri Lwasa ne Nabatanzi ebintu biri bibiri byolina okusooka okozesa okitegeera nti kati bo bali bogamba betwogerako buli muntu ayagala linnya buli muntu walinnya okitegeera ate n'abakazi abo balaba bwe banakeera ku mate ne bagamba abakazi tuli ku Lwasa naye abakazi banayimira ne bagamba kati twagala sente zaffe ze tutadde mu basajja ojja kulaba wano baguluneti nga tebalina sente ojja kukuleetera lisi nga baguluneti mu butuufu bazze mu kyalo okitegeera ojja kutunuulira nga bano bonna nga tebakyaliwo mawa ndi wuwo gwawagira Lwasa amuwagira mu bukyamu Lwasa simuwagira buwagizi naye njogera okusinziira ku mbeera n'okutegeera kwange abagaga abalinamu akasente omugaga agamba kola sente weeyagala okweyagala kibi Lwasa okweyagala si kibi n'omulundi n'ogumu era mpuliddeko abo abagamba nti oyo David ng'agamba Lwasa ku bantu abataddemu sente Lwasa tannateekamu David agula buguzi buliriza David agula buguzi butunda basingi naye ne bumuluma osente zikuluma okusinziira gwe boozifiiringa
oba kitegedde oyinza obanga toli mugagga nnyo nga gwe wateekamu emiliyoni 2 nga waliwo yateekamu akawumbi nga takola ki nga takalumwa kakati David alina okukitegeera tisente zikuluma okusinziira gwe bwozifiiringa nga David we mulaba wano akaabira obutunda bwe buli kadde naye n'oli olina kyogambye ekiriwo nti lwaki Juliana twabamanya ba desire ebiseera ebyo muganda wange Lwasa yali akyali Masaka ate kati yavuddeyo mu kubanga akyali Masaka tandika kutegeera mawulire kyeki omanyi alabye nnyo abagagga babeera mawulire ate nga alinamu kusenteze naye agala okubeera mu kiba era ba Juliana ba desire zinda bebaze Katonda nti ebiseera amawulire tegakola ki naye kati muganda wange ayagadde nnyo kye bayita amawulire onfuna era ebiseera osaaga aliwo singayo era twabamanya olaba kati twabamanya ebifaananyi twabirabanga naye ng'ebiseera amawulire matono n'olwekyo nze muganda wange kyengamba nga bagamba abantu banaatandika okuva bagambe nti tubanja ssente zaffe muntu mutaddemu ssente atuzaalire ojja sanga pulezidenti omu abamusaba okumuzaalira bawera abasajja nga 100 kati bonna banaabazaalira ssebo gy'emyaka emeka obona nze njagala nnyo omukulu Lwasa kyabakola omusajja mukulu nze muwa ekitiibwa ate mwagala nnyo kyakulabirako kuba mugagga naye teyandiwadde nga ye musajja ali mawulire essaawa zino akaabira n'abatanzi obutamuzaalira kitegeera n'abatanzi ssebo naye ali alina gwayagala ozaalira ekyabuddaana obutavaayo mu mawulire kitegeeza nti alinayo boyfriend obulala bw'abadde alimba nti talina ate ono n'amulabisa oba ye akikirize nga ye kakati ekyo mbuziza kituufu nnyo naye njagala ffenna bano tutegeere ti Diana ekimuganya okujja mu mawulire tannabaawo nsonga emuleeta muki mawulire era ono kyagamba wuliriza ono kyagamba era Diana wanaafuna omusajja n'amuwasa era naye ajja kugenda buki mawulire kubanga bino ebiseera bya omuntu tasobola kukola mbaga naddala nga tinga abo abagagga tasobola kukola mukolo ne kutabaako bannamawulire balina okubeerako kati ono bw'agamba nti ate okugenda mawulire yakoze ensobi omukolo gwonna ku mulembe guno ebintu bibeera ku mawulire omanyi kati Faluku nkoze ekintu kimu ontuuzizza n'omusajja atali nfomu Faluku olira ontuuzizza n'omusajja ontuuzizza n'omusajja atali ku social media n'ebintu byetwogerako ebya Lwasa ate abuuza ffe tumunyonnyola byayogedde bw'ati ompulira omusajja gw'ogamba ffe tetulinawakanyako kyambaga ya musajja sooka oleke nkubuulire amawulire mpaa ebigambo bina Lwasa byayogedde byayogedde nga avudde ku mbaga gwoyogedde tukiraba kijja nkugambe nti omusajja gw'ontuuziza naye okitegeera talina social media era byayogera simanyi titwagala bya social media twogera ku kintu kyamawulire kitambula mbadde mmanyi twogera ssaawa zino mbadde mmanyi titwagala byakutegeera twetwatwagala bya social media mulindeeko lwaki tetujja kisiba kugonde kuddana yekka kintu kino kiri ku bapulezidenti ne ba artist nekiri ki ekisikiriza abaana bano okulivinga good life ene eri expensive ebatwala mu bantu bano kakati ekizibu ekiriwo tiddaala olunaku lyakusobola n'afuna erinnya lye n'abeera omanyifu mu bantu yafuna ekizibu takyasobola kujja kugula capati walinga nze gyengula ate abaana bujja ne weekanga nti ayina abantu balabirwako abamirundi ng'egi olema example ngenda gikwera kujja kwini gwemmanyi nze mmanyi aweera baganda bawera abameka bonna bali ku mugongo kati essaawa ya leero fifi okujja nayagala nze davi kuma oba akoze ensobi aba akoze ensobi kubanga enfuna ye tugigerageraye nti yemu neyeyanyoba okubanga museka ate nga naye kisa kyenvaako ng'abaana balabirira basoma ateekeddwa okubapangisiriza ennyumba kati ano oyinza okukola nga akyapangisa ayinza okuba nga akyapangisa kyokka ate ewaabwe bamutunuulidde nnyo kati mu mbeera bwe tebateekeddwa okuliraana Lwasa ono asooka amuggyeko ssente yalabirira abeewaabwe banga erina eyo ndowooza yaba teyeetunda aba akola kyawo mu mbeera eyo aba akola ki omukazi yenna ate era kankulage ne kino n'abatanzi oyo mulaba takera nkubaana anoonya Lwasa Lwasa yemunoonya Lwasa yemunoonya
n'abatanzi yebeera ku TV na ku mizannyo butondo noonya abakazi abo ayi nawe mwenyini essaawa ya leero buli muntu yenna ayagala kintu kirungi so Lwasa talina moral authority complain kuba tebamukwata mu nsawo waliwo yamuyita Lwasa yava eri Masaka yava eri Masaka n'abatanzi yamusanga Kampala tewali yamuyita yajja yekka omwana n'amutereeza muganda wange bw'abaana bano babaliira sente zammwe mwe balwasa kituufu bazirya esente bazirya olw'ensonga nti bo bennyininyini bafuuka baki bayaaye abo abakazi bennyininyini abo bannabatanzi baliwo oli ayogedde ekyemizannyo bwe bafuna siteegi eyo ne TV bo ne bagifuula ng'akatale kwe bakolera publicity kwe beetegera abantu obbajja obbalaba kati oli n'alowooza nti lwabandi kale obuzibu enfunyeemu zobwedda manyi twogera okusinza ku ntegeera y'omuntu naye wano banneyo bange nti ate ebintu tulina bijja ku social media nga ate ebyalwasa kwe byatandikira endowooza yange egamba bweti nti Lwasa ekintu kye yakoze okukola omukolo gwe oba guli ku mawulire oba guli ku social media tekirina buzibu n'akatono kubanga musajja mugagga alina ssente ze ekyokubiri yeetegudde omusege yeetegudde omuki omusege yaguwonye kubanga omusege omanye omusege omukazi oba omuwala yenna ng'alina abasajja nga 10 oba 6 babatisa ono wa makeup simanyi ono wa lunch ono wa mafuta ono wa nyumba alina kalina gy'asitula abeera mu bwamalaaya abeera ali mu kyawo kiba kyekyo buba bwamalaaya kansooke mmale okuddamu bakyali bange bagenda nti abasajja abaana abo bafuna stage ne bafuna akatuuti kaabwe akokubbirako lwaki mukulu Lwasa omukyalo gwe bayita bisambi bitereka abeera ku stage mukulu Lwasa naye agende wa bisambi bitereka kuba ayagala ba stage ekyo kiwedde omuntu bw'aba n'abasajja be bana ng'oggyeko nti nnabatanzi lwakuba nti saawa ngo tuliko oba tuli ku bayimbi naye ne bw'obuuza abakazi be tuwangaaliramu waneeno teri alina musajja atya tewaliyo ne bw'aba mukazi ogwo olina ewaka bwe bw'omulumya omutwe alinayo munaazo amaziga naye buba bukyamu tebuba bukyamu yadde n'akamu nze siwagira na muntu abeera na muntu omu nga mukazi nga musajja oba mukazi oba musajja nze omuntu omutuufu nkuwagira okuba n'abantu babiri ku basatu awo wembuuliza buba bwamalaaya obwo buba toba malaaya oba wejjako stress kankubuuza ekibuuzo oli musajja musiraamu eddiini yamutera okuwagira omuntu okwasa abakazi bubeera bwenzi ng'obagize bulungi nnyo mu mateeka nze nandirowooza nabatanzi oba omuntu anti nabatanzi talina musajja ne bwe yali abanju yeetono ye bba wange okitegedde totegera kuvayo n'ogamba nabatanzi okuba n'abasajja bana mbwabeera mwenzi kuba walole ku mbaga ya nabatanzi era akolese ku boyfriend we tannakufuna musajja ye gwayagalaate nebigabo byetuula tuwulira bya Lwasa ayinza okuba nga Lwasa yeesoma mwagalangaku eyavuuka babikola ayinza okuba nga mukulu Lwasa ali mu kwesoma nga tayagalanga ku mukazi wansi nakula ddoboozi lya nabatanzi era nabatanzi asinga Lwasa wawuliddeko ku nabatanzi ng'akabira Lwasa yakoze eki kati ayinza okuba ye mwenyini ali mu kwesoma ero ddembere lyabwe bange mwabo mwagenda okulonda bw'anaakola ki gwayagala nabatanzi akyalina ebyetaago bingi akyalina ebyokwetaago bingi meka nabatanzi asobola kwambala olugoye ennaku ezi olugoye lwayambadde otagenda kuluddamu nabatanzi avuga amafuta okuva ewuwe najja ku TV nabatanzi waali asula mu nyumba ya milioni emu emitwalo asula mu nyumba ya kakadde kandi nabatanzi ayinza okuba nga ku TV agisobola kubanga essaawa ya leero talina gwe yali asebe kyakulya wabula mmwe abatalina byakukola mwe mugenda ne mumugwamu nga temumusobola nabatanzi alina abasajja babamwagala abatajja ku social media kugeraga mukulu Lwasa bye yakoze awo be bamusobola omuntu eyavuddeyo n'akomplaini nga tamusobola yayambala engalo etamutuuka tamusobola
omukazi n'olukwata musawo n'omugyamu ssente n'ozimuwa manya nti oguza amanda mu leediyo ono bw'agamba nti obuba bubbi ate oyo abadde ssente teraze kodira abuna abadde ssente omulese byokubye ssente abalwasa omukolo ogwonoonye balwasa bagamba nti lwaki tonyanjulayo n'ondaga abantu amwanjulewa ngamba kyalimu baawo sigwa omanyi osobola okuba nga olina gy'olima lwaki otya mpuliriza oyinza okuba nga olina wali olimyeko oyinza okuba nga olina gy'olima n'okukwatayo enkima n'ogiswamu omuguwa wagituusaka n'ojja mu gweduka eddawa mu kibira kati nabatanzi lwasa yateekeddwa okugamba nabatanzi tugenda onyanjule nabatanzi yateekeddwa okusaba n'agamba mbadde nsaba nkubaleko mu bakadde engeri yagamba nti mugagga nabatanzi tayagala bateesa lwaki nabatanzi era n'olisoko gyali mu bantu kyono ye Lwasa wange nabatanzi amuswaza nabatanzi ayinza okuba nga amuswaza era olaba nabatanzi lwaki oli ebintu by'omuntu ebyobwereere ani abimukaka kwekyogamba singa ojayo mutono n'okubanza enkugaane nabatanzi mukazi ateekeddwa kuweebwa Lwasa ayinza okuba nga yawayo ssente batamwagala naye nga ssente baazirya yagula n'ennyumba ne bagigala n'ogibeeramu nga tumaliriza abaana abato bano ani omwana omuto wano ssebo ani mwana muto abawala bali obusente bwa kakati ensonga enkulu gy'oyogedde eyo nkulu nnyo nti abantu tubawa amagezi kansooke kuba bavubuka bano tompa amagezi yadde n'aka obeera ne mwannyoko kubanga ate n'owunzika nga gonyini ogambe nabatanzi akyayenda omukyala gw'oliko alina edduuka wali twali agende nti ayenda oyogedde nti anoonya olugoye anoonya amafuta kakati bw'abanga akyali omukazi afuna omusaala afuna emitwalo 8 naye life gy'alivinga eri more than emitwalo 8 eri mu bukadde 2 lwaki kakati ekyo kyennyini tekyandibadde kizibu kubanga Lwasa asobola okukola binabatanzi byonna byakola ki byayagala naye nabatanzi olw'okuba nti ye tannafuna watuufu wakola ki wabeera ng'oli bwagambye nti akyawankawanka tamanyi kituufu bw'alaba David ow'ebirevu ng'agamba nti ono yasinga bw'alaba ow'akawundo ng'agamba nti ate ono muyitirivu kati abo abawala nabana bavubuka b'embeera zaabwe bw'alaba omukazi ng'alina akamotoka ke yeevuga tamanya gye yakajja ng'atandika mukuula atandika kumulya ssente ze abantu be bati mu society bangi muggyeko n'abakazi ne n'abasajja bangi naddala abavubuka naddala abawala abali mu mbeera yaki ya nabatanzi pozi kyenyinza okulowooza ate ekisinga okuba nga kyekyaleesewo obuzibu omukazi yenna okujjako nga bano baganda bange nga empale bambala za bwereere naye omukazi yenna buli waba nga yeekweka okumanya nti gwe bbaawe ng'akikweka nga gwe Debika omwagoma noga nti munenze nkwekende ebbali naye embeera eno bwe nti nga sirabika gwoyinza okuba nga okyagala naye omusajja yenna ayagala omukazi waaba mukazi we amuteekeko mu mataala nga bano bwe bagende kati n'abatanzi wuyo serebu abeere naye amanye nti ki naye n'abatanzi bw'aba takiraze kitegeeza nti alina kyakweka alinayo abantu ngenda kuddamu muganda wange ono nabatanzi okukweka Lwasa waliwo ekitabo anti ono omanyi nze nagamba nti amagezi gaba ga mitwe singa ejjo kinyinza okuga muganda wange lwa nsonga mukulu Lwasa amaze ne nabatanzi emyaka emeka mwakategeera ssaawa zino bwakoze eki abadde amwagala ate nekibaleesezza ekyo mukulu Lwasa kusaba n'abatanzi mwana n'amugulira n'ennyumba n'abatanzi namugamba sibira n'abaana bo mpozi ambeera bw'omu nja kukuzaalira naye sikati mu maaso ono n'avaako waya ompulira byonna kufena byonna kubitegeera ng'abantu kati oyo mukazi ki aliwa omukazi agana bbaawo kyayogedde oli musiru gwe n'abatanzi ngenda buuza mukulu ono obadde n'abatanzi era avuddeyo nagamba nti Lwasa ebba wange tangamba ngako naye zimanyi kibaganda ekyokuwagalana kyanjawulo naffe tulina byetwagala omuntu ajja kufuuka ng'amaze okutwala owamumwe ne bamumanya anti atandika atya mpulira omuntu yenna ng'okyamwendako ng'ali wuwe taba mukazi wo aba waddembe okubona abasajja bameka naye bw'okeera ku makya n'ogenda ewaabwe ne bakumanya okitegeera naye nawe ne bamanya kitegeeza bafuusani mukazi wo kati n'abatanzi abadde tafuukangako tennafuukako mukazi ayinza kubanga ne Lwasa amulaga lwaki
ayina ekirala tafukangako mukazi wo anti kakati nakugambe nga ate nekirala ngenda kukwatiza emboozi ya omukazi yenna straight Devicom nga bwagamba yogera bw'obanga tokyanoonya butungulu tokyanoonya perfume ng'oli bwe yagambye tokyanoonya onanguyira akatundu oli kamuleme kanoonya nguyira sabbuuni ng'oli mulambulukufu olina okubeera n'omusajja abakazi balinga emmere owulira tebamanyi kuteesa bano abakazi balinga restaurant owulira bw'oba wahaja aluna mubiru emmere yawo yamutwala owulira noonya wali emmere y'enkumiezi owulira yonna esigala ki naye buli wawanika n'ogera n'oli wahaja aluna mubiru kwekyandemu emmere y'omutwala ate singa akaaba ayina ekirala Lwasa kyenjagala omanye wabanga mukulu Lwasa bali n'omukyalo y'emyaka egi nga ebakyawaganye muguno omwaka yakoleddewo embaga naye abadde alina omukazi nga yabateeko bameka nga yenna yasooka okugwa mu mbaga gwakola ki gwatwala ye obulamu bwe bwonna obanga emyaka gyonna 5 mukulu Lwasa nekiba kyembadde mu mwanga atalina mukyala wawaka mu myaka 5 neyongedde okubamu ebituli abakazi banyiivu dankani abakazi banyiivu ku nsonga eno abakazi abataddemu obusente bwabwe nabo baveeyo mbu baveeyo babanje baddankani abakazi abo webali oba tebaliyo bakazi bayitirivu nga beebweru bonna donizera era abanje olaba ebizibu ebiri mu nsi donizera abanjani babanja bakyali bansija neyo music akera abanje Big Eye omu kati ba Big Eye bamubanje sawa zino nga nenyumba talina wasula gulunedi bannanga mu butuufu bamubanje abakazi aveeyo agambe gulunedi amuwe $5,000,000 anazijjawo esaawa zino nga talina nazakuya ekikomando so abakazi nabo nze kyemmanyi abakazi nga babanjiza sente abanje bateekamu basajja munnanga abasajja tuweebuuka nnyo era mbadde nsa abakazi tebakikola Seya music muwulira saagala dde ani abanja anti Seya music yagaye kubanje abanjani eriyo tasula eriyo diski Aizon tasula waliwo ono eyali manager wa Kateero waliwo nomuvubuka yayimba ne fiika oluyimba anti Jaxi yali manager wa Kateero tasula yadde okusula n'olunaku n'olu ne mu Kampala avaamu mukyomanya abakazi ate nga bo bagambye kubanje mboozi eyonoonesa ate kati mulimu abantu nga bo omukazi abazze kubanja basubira ku poliisi nga bakyali baffe kubanga n'abavubuka abasinga bona bali ku maanyi ga migongo balya mwanyi mirondo bali ku maanyi ga migongo abakazi tebannabanja abakazi amanyi abakazi abo balaba nga balaba nabatanzi yakoze n'asirika munne abakyala batusinga bo okutegeera waffe tebamuffe tusinga okutegeera ne batusinga okutegeera era yalaba ekintu ekinaleeta obuzibu anti takkizibwa nakuddamu kwogera nabatanzi yakuzibwa nnyo era nabatanzi neyongedde okumwaga ate nze mwennyini ndi muteekateeke mutwalira nkota ya ttooke nankoko teyeekwese ku tv kwali ne ku botiki eryo ddembere lyabwe bange wamugamba abenda bameka ng'omuleeta e Kampala mugamba abenda bameka era zeeko ng'awenyese tumalirize ataddanga awenyera abawala mbabuulira amazima mbawa amagezi bw'oba ofunye omusajja ng'alina ku ssente nga Lwasa va mu buno obuvubuka obukulimbalimba beera n'omuvubuka n'omuntu asobola okuyamba naye bw'ogenda n'ogenda obuvubuka buno budebuka omubuno obusanga mu sawuna ne kakuwaanawaana oba ogenda kuviira bwereere obuzibu bwakoze mukulu mbeera obuzibu bwakoze mukulu Faruku beera waddidde dda batanzi n'omuleeta omanye ebintu byaga 19 dda nnyo kati muganda wange akyategeera bintu byange bambala boloboto tekikujjaawo kwetegerera nga tonagenda ku social media osoka nga tukyali mu byokusaala industry eno nfu
omuwala oba muyimbi oba pulezidenti omusanga alina abantu nga mukaaga bonna ababaati David akubuzizza ebintu ebyo birungi David akubuzizza wali oyagala abeere n'abameka ng'ojjako ku bayimbi wulira n'abasuubuzi b'otabeera nabo bakola ekintu kye kimu owulira n'abavuzi ba booda n'ab'emmere abatunda emmere bakola ekintu kye kimu ompulira era ojasanga Shadia naye nga alina abasajja banna ompulira lwakuba nti bano bali mu butaala era ojasanga alina 10 kakati ekiriwo kakati ono y'omu n'abatanzi be bano era abavubuka abagamba nti ogenda ng'oyagalayagala n'osanga akana kabeeni n'okalimba n'osanga oli n'omulimba tobola bakiwagira nnyo naye ng'omuntu omutuufu era naye kyemmanyi tasobola kubanga bw'anaaba akyali ku nsi n'aba ne muwala we n'ayagala kwoli n'ayagala kwono n'ayagala kwono n'agamba ndi mulembe gwa .com ekyo kiba kya busiru z'abawala mbawa amagezi bw'oba ofunye omusajja ng'asooka okubeererawo ng'olaba nti alina obusobozi beera n'oyo weebereremu kubanga abasinga ku mulembe guno balimbalimba bulimbirimbi naye nga talina gy'agenda kukola ki n'ova ku musajja nga Lwasa kale bw'oba tonnatuuka mumuzaalira obanga ekiseera tekinnaba bwe kyowulira nti ngenda kufumbirwa baako engeri gy'okola ki gy'omuwumbawumba gy'omukwata naye aleme kufuna busungu obwo kugenda ate kukola ki kuwasa kakale ensonga eyo tebanyinaze mbagamba ekintu kimu mwanyinaze oli waddembe okwagala abantu omuntu gw'oyagala okumulira naye singa omuntu ono wamugagga tofumbirwa nganju tofumbirwa ssente tofumbirwa moto omuntu ono ne bamugagga naye nga gweomutima gwo guganye gweomuntu wabeera nayo emyaka 5 n'agaana okukuzaalira wabaawo ekizibu ompulira sokoleke sente ate wala ogwazikwata mu musawo wamanze mbagamba ekintu kimu funa omuntu omutima gwo omanyi bw'ofumbirwa omusajja gw'oba oyina yaba agenda okukuuma obulamu bwo bwonna obusigadde siwe kiri n'olwekyo olina omufuna n'obwegendereza otegeera obwekika ekyawaggulu obutaswala oba omuntu tomanyi sente gyeziva sente ze tomumanyi byakola oyingira ojasanga nga omukyala emyaka 5 amaze okunoonyereza Lwasa nalaba nga si mutuufu okuzaalamu lwaki gwomukaga nti olwokuba Lwasa alina emmotoka atulaga enkyemotoka n'atulaga endala mwana wo wotyanga Lwasa musezi tubuulire ku mirimu omukulu gyakola wotyanga Lwasa musezi Lwasa musajja musuubuzi asuubula ki Lwasa musajja musuubuzi Lwasa musajja ayina epaala wali ayina discoteeka ayina wali ayina inventi ye ebyuma bye bapangisa ku mikolo byonna abirina Lwasa byonna abirina omukazi yenna kati bw'ogamba Lwasa omukazi kyetaagisa okutunuulira obugagga bw'omusajja gy'aba okufumbirwa omukazi ova mu famire ya muganda Lwasa akola mulimu ki owulira naye omukazi nze temugamba owulira omukazi oba omuwala yenna omutima gwo kyegukutuma okukola genda n'omutima gwo kyegugambye okukola omutima gwo yegugamba nti omusajja oyo yalina ssente empya n'enkadde yalina emmotoka akyusa buli kanaku naye ng'olaba ebikolwa bye akabanga kobadde nakononoka tobitegeera anti mugambe mwannyinaze bulereera dduka misinde n'omuntu omulala mu mutima fenna oba musajja oba mukazi gobereranga nnyo omutima gwo kyegugamba nkiddamu goberera omutima gwo kyegugamba togoberera mmotoka togoberera ssente zebakutaddemu ssente bipapola bya ku nsi naye oli omusajja ogenda beera naye ebbanga lyonna byoba osigaza ku nsi nze danka